tukola tekino kuno mutuyambeko mubalirire abantu bawansi. Mr. Esawo balirira abantu gwokulira ebyobutale gwokulira emisolo gy'obutale era ekintu kino nkiraba gwokirimu. Nkwegayiridde saagala muvumaganye gavumenti, saagala muvumaganye ensi, kubanga ekintu ekyo bwemunaleetawo embeera eyo ate era mugenda kutuzaayo mu nkola eya state council ey'okutulugunya, kubanga omuntu emitwalo 18 gijja mulema ate bwe ninamulema nga mumusukuma state council ng'etandika okujja kukwata abantu tolina license kwata leeta y'ebiri kwata leeta esatu. So nga ate ndowooza mututeekerateekera tuve mu mbeera eri ey'okutulugunyizibwa, mu mbeera eri ey'okudduka. Mr. Galwande ndudde naawe ng'olaba ebintu ebimu by'ozookola ng'akatale ka Usaafi wakateekateeka guwali omusaale naye akatale akebimu ebyakagaana kwe kukeerenya n'ogamba nti akatale okakoledde batembeeyi. Omutembeeyi gw'okoledde emitwalo 6 oba 7 alina omugamba nti buli mwezi leeta emitwalo 16 kitundu. Ekyo ndowooza byali bikyamu era ndowooza olaba obutale bwonna obuganya obutale bwammwe mugamba muteekedde bawansi naye ate nemusooka kulowooza ku bawansi muba mwerowooleza byammwe. So kyembadde mbasaba